sharing hall Nsambya anti voice of Africa radio yo nate kutekede amagezi gabedda gabagagawazanga ng'ogaseeko n'omutindo kale nno mujje tusomera tuyige okukamula buto okuva mu bikoola bya kalituusi okukamula buto okuva mu mmwanyi okulunda ebinyonyi binnansangwa saako ennunda y'ebisolo binnansangwa era tuyiga okukola emmere y'ebisolo n'ebinyonyi erimu eddagala erizijjanjaba okuyingira emitwalo 4 okusharing hall Nsambya emiryango gigulawo ssaawa emu paka kawungeezi oba osobola okusasulira ku namba y'essimu eno 0752 biwagiddwa nganda ss ne prof bio research ne biteekebwateekebwa voice of Africa radio wansi wa program zukuka Buganda ofu z'okuka Buganda n'amagezi gabedda agabagaggawazanga oboolyawo ge tutafubye kwesibako so nga ate bajjajjaffe ebimu bye baakola ffe bitabangudde n'obyonoona nyongera kwaniriza mu pulogulaamu eno tunda nze kuguza amagezi gabedda ngamba bajjajjaffe abaatusookawo betwalabako ne betutaalabako abamu ne bakitaffe be bataalabako naye nga bwe bugagga kaakano mwe tweyagalira musajja wa Kabaka birimu matofu nga bulijjo omwana enzaalo wennatita kalungu mumyuka musaza lya Beene Buddu nina omukulu wano omukulu ono muweereza mu mitendera egy'enjawulo ekisooka munoonyereza aludde ng'aweereza Ssaabasajja Kabaka mu gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka wano mu kitongole kya Maama Nnaabagereka ekya Nnaabagereka Development Foundation NDF wa nsonga nnyo naddala ku nsonga z'ekisaakaate naye ate era mujjanjabi ng'ajjanjabi obutonde kale muyite herbalist ate era ndooza olwaleero si batikkirwa naye kale ebisinga anaabyeyogerera muntu mukulu ng'erinnya lye naye nga ye Bibi Katongole muntu mukulu nga bw'alyagala bw'atyo ate ng'era lye talyagala bw'agazi oli ku telefayini eyo Bwakabaka bwa Buganda weewaawo kojja biri mu kojja wange si kojja lwa kisaakaate yes ekyo kiri bali ne maama wange mukadde Nayiga we Kalungu Biramaaliya Mukama yamujjulira mu bulamu bw'ensi byebyo mutabani nsanyusa okkulaba weewaawo abatuwuliriza aba TV yaffe Nengaazi akambalamusa n'ekiramusa ekisinga okuba ekirungi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh twebaza Ssaabasajja Kabaka tutandikirawo emyaganya gino kwe tuyisiza amawulire agatusanyusa getulinamu essuubi eddene weewaawo kaakati ozze oba muzze n'omulamwa amagezi gabedda agabagaggawaza nkojja nkweyanza ekigambo ekyo buli wenkyogera ennaku yonna gye mbadde naye emyaka gyonna natandikira okuwulira nti ndi mwennyamivu mpulira essanyu bannaffe baatukola obulungi ne batuleetera amagezi mangi abeeru naye kye baatukola kwe kutusibira munda naye bajjajjaffe mu bintu bye baatulekera ebigambo ebifunze eby'amagezi bagamba nti sebaggala miryango neerabira emyaganya akati ffe mu myaganya egyo mwe twagala okuyita bannaffe singa tebaatusiiga bbula bintu ebitemagana singa tuli wala mu kwesiima n'enkulaakulana y'amaanyi bannaffe kyamu kituufu bagenda okujja kuno n'Abaganda tetunayitibwa Baganda tuyitibwa Balasangeye nga abajjajjaffe baweesa balina ebyuma n'ebirala bingi sasanga weeriri akati nno faawo kaweefube waffe gwe tukoledde kumpi emyaka gisukka mu 10 kiki kye tulina okulabika nga tuyita mu myaganya okuzuukusa twezuukuse ffekka mu kaweefube okusitukira awamu kituufu gwe musomo ogwo tukiyita kirabo kyakulabako mukadde wange amagezi gabedda agabagaggawazanga musomo ennaku z'omwezi 22 wiiki ejja lwakuna olujja eewaawo wali Nsambya ku sharing hotel sharing hall Nsambya yes omuntu yenna nga mulamu ebintu byonna bizze bibaawo mu nsi n'ekirabo kyogenda okwesibirira entanda kyokka bwe butasubwa mukisa gwa musomo guno
nti tukuŋŋanyiza abakugu okuva mu Uganda yonna. Buganda bwe tuwa omukisa okulembera mu bintu ffe tugamba nti tusitukire wamu ne baganda baffe bonna. Omusomo guno mu bintu ebirimu ebyenjawulo nga byankizo ebitalina kusoba buli muntu awulira kyekigambo nva. Enva ekimu ku bitusudde okuba nga tuli baavu mu Uganda nva kuba tuzirya buli lunaku zigulwa bugulwa. Nga tonnalowooza na ku mmere ye mukadde wange so kubuuza oyina nva ki bwekiri ebyafaayo enva okujja bitulaga nti tekibangawo kubanga enva zisinga emmere ebbeeyi naye ekyo kimaze emyaka 5 nga gyetoolodde abantu balya enva nga za bbeeyi okusinga emmere kitaaliwo. Waliwo bakadde baffe abazze boogera nti n'enva ozigula ne doodo nga kyennyamiza. Neffe musomo guno omukugu kyewunyisa yasobola okukuŋŋaanya ebintu bino. Mukugu w'entuŋŋamu Professor Alex Baima kutugume tujjuke abadde Israeli ezimu gye yazijja nga zaakuno enva zisukka 50 nga bimera. Ennyama giteeka eri nkoko biki byonna biteeka ebbali naye bimera obumezi ebya green bino naye nga bajjajjaffe be tutakyali nabo baakozesako enva 43 naye ffe tumanyiiko 5-6 era okunoonyereza kulaga nti enva ezo ffe ng'abasawo tulina endwadde nnyingi ze twandibadde tutalwala. Ku lunaku olwo abantu bagenda ziraba engeri ozigattako omutindo ozikolamu ssente ozirima ozirya. Abantu balekeraawo ekintu kye bayita nva nga kifulumya ssente mu maka ga kuno tukisiibule tugenda kibengeyesa abanajja ate naga amagezi naddala abavubuka ebintu bino tembinyooma nti ezo zokka enva ziyinza okufuukira omuntu ekkolero nga bwe tugenda okunona obutambaala n'obukampa China nabo bajjeko kuno banone enva kubanga ddagala ate ewaabwe tezikulayo mangu batawaana nnyo okulabika nga bazikuza. Neffe ettaka eryaffe Mukama Katonda yalituwa ate endala abantu ziri ku kkubo tebazimanyi tuyita kompiti buyisi naye nga nva nnungi nnyo oluusi ne tukunyuula nako bwe tuti n'owunya nako bugagga kyabulamu ekyo nno omusuku ekyo ogw'omusomo gumu. Profesa agenda bisomesa n'ennyanzi gyali wa bayoli professor muto wange oyo muzukulu w'omutaka Kayira Gajule Julius Nyanzi omulundi ogusookedde ddala twagala okutegeeza Bannayuganda nga bayita mu musomo ogwo ampulira n'omukulembeze w'eggwanga bw'aba alesa abakugu boogere ku bikwatagana n'emmwanyi balina kye batoogerako neffe twakizuula dda ku yunivasite naye nga munnaffe oyo muto wange mukugu nnyo abantu buli anajja ku musomo agenda kuvaayo ng'ayiza okukamula butto okuva mu mmwanyi. Ndako omuntu omukulu mwanji mukojja wange mutabani wange Bibi Katongole emmwanyi eno enkalu etalimu wadde otuza ate nevaamu butto. Emmwanyi kye bayita ogattako omutindo mu nsi yonna ku 100 bwe tuba tunoonya kumanya 100 twakamanyako emu ku mmwanyi ku bintu byonna mu nsi bye twetaaga okugattako omutindo nga biri wano. Kyovulaba abazungu bo balina ekitabo kye baafuluma ennaku ezo ne bagamba nti bonoonya abantu abagezi ennyo mu nsi ogenda mu nsi z'abaddugavu kubanga ebbanga lyonna tebabadde mu kunoonyereza kitegeeza emitwe gyabwe mirungi gijjudde amagezi kati tutandise abantu abagezi ennyo mu nsi be bakaddugala abaddugavu bazze tebakozesa bwongo bwabwe kati amagezi geetuumye omwo nga n'omukugu wakwatibwako emmwanyi teyabyanjulira pulezidenti bwe yali amunnyonnyola ebyemmwanyi ffe tugenda kiyigiriza mu mukisa guno mu musomo gw'amagezi g'abedda nga tuyita mu nteekateeka ya Zuuka Buganda. Era kirabo kinene nnyo nti abantu tebamanyi nti kalitunsi ebikola bye bisingako kuba ebyebbeeyi kubanga twagala nduli nduli kituufu zikola naye mu musomo guno buli anaavaayo ajja kuvaayo ng'azzeeyo ng'ayize okukamula butto okuva mu bikola bya kalitunsi n'ebintu ebirala balita tubadde tujjanjabisa kalitunsi mu biseera bya covid ensi teyakimanya naye nga tuli ku yunivasite yaffe ya Havans International nze omu ku bantu abatono abasooka okujjanjaba
nga tuli wamu n'omuwabuzi wa president mu byamakolero Professor Wilfred Kahisibwe. Twajjanjabisa nnyo Kalitunsi. Nange wanzijjanjaba. Nakuwaira obujulizi. Kati bannayuganda ekyo bajje bakifune naddala abavubuka gujja kuba mukisa munene bamaama batata mwenna mujje tugabane amagezi gano tugasaasaanye. Tulina ebintu bingi bye tujja okwesonyiwa nga tumaze okutegeera nti wano tulina ssente nga tuzijja mu byetoolodde naye nga tulina kubeera nga tulafunvubira kujja byamugaso ku ebyo Katonda bye yatuwa. Omusomo amagezi g'abedda agaabagaggawazanga bannange. Ekirala ekyempulira nga ndi musanyufu nkyasobola kati okwebaka. Nja kwebaka nga olunaku olwo lukedde nga ndi mulamu. Ndabye nga abantu bazzeemu okulaba tulina buli kinyonyi na buli kisolo ekyalundwanga bajjajjaffe kigenda kuleetebwa ffe kyetukoze abantu mubimanyi mu bibiri na kituufu naye lwaki tubireeta atamanyi alabe nti kyekyo kyogenda okuyigayo ekipya kwe kukikolera emmere ate nga yampeke naye nga eva mu middo ng'okozesa akuuma katagula yadde $7,000 twayise bannaffe okuva Take y'emu ku nsi ne Indonesia ezisinze okusituka ennyo kubanga ebyafaayo byatulaga bikakafu nti mwaka gwa 1962 Indonesia twali tugisinga obugagga. 1962 twafuna obwetwaze nga Uganda yafuna obwetwaze bwayo mu mwaka gw'omwezi gw'ekkumi omwaka ogwo omwezi ennaku z'omwezi nga 8 enkeera Uganda nayo neefuna. Indonesia yali njavu nnyo nga Uganda ngagga. Ne Thailand twali tugisinga. Olwaleero Indonesia kyebakola bagamba bakutenda okudduka toyita woosula ne batta ku bigere. Balina ekintu kimwe eky'obugagga ng'ebyebizinga ebirimu amazzi. Ne bamanya omukugu n'abagamba nti ebyennyanja tebikulira mu nnyanja bikulira mu mazzi. Olwaleero Indonesia yesinga okulunda ebyennyanja. Ebyennyanja kye kimu omuli ebirungo kye tuyita omega 6 kiwaabwo nga magezi. Aba Indonesia bakola ennyonyi naye batta ku bigere ne bayita abantu nga bwe tubayita ne basomera wansi w'emiti ne basomera buli wamu nga bakugu omu n'asomesa abantu 100 ne basaasaanya amagezi. Indonesia ne bakola obuwangwa nti Indonesia talya kyennyanja kisalemu bawaliriza abantu baabwe kyekyo obuwangwa ekiri ekipya kitambula nga naffe tujja kutuuka tugambe nti omuntu talina kulya nkoko na muntu. Enkoko twagala abantu tubayigirize ennunda yaazo. Enkoko tezigenda kuddayo kulya ddagala liva bunaayira. Wano tulina eddagala mu butonde eringi lye twagala okuyigiriza abantu batabulire mu mmere. Emmere middo n'eddagala middo. Bino byowulira biki emmere y'enkoko eva gindi mu nnyanja nedda. Katonda yali amanyi nti enkoko tesobola kugenda mu nnyanja singa zaali zisobola kwebezaawo zokka zibojje mu nnyanja zaati yakikola ekyo. Ffe tutawaana n'ebintu naye buli kikuza enkoko n'ekigifuula nga kiramu kiri wano ku ttaka Katonda we yaziteeka. Kankusimbyewo akati ekojja ate nzijjukidde abasawo balina tugaa tolya kino kendeeza nesira bakugwe bagamba nti kendeeza ebyennyanja oba tolya byennyanja olugubagamba nti kendeeza ebyennyanja nedda oba tolya byennyanja taliyo. Kati mu nteekateeka eyo abantu bagenda buli ajja kuddayo ng'ayiza okukola emmere y'enkoko mu midde egimwetoolodde nga mulimu n'eddagala. Ekipya kye tulese nti ebisolo byonna ebisoboka okuleeteka ebitabulanya nzikiriza z'abantu bigenda kubaawo bisomesebwe abantu bamanye engeri gye babiggyamu ssente. Abantu batono nnyo abafuuza okunoonyereza nti embuzi ekulira mu mwaka gumu embuzi bagizaala eba ezadde omwana gunne waayo. Ensi tekimanyi. Abantu ne bagaana okulunda kuba ekyo kyokka talina budde bwa kimanya. Twagala bannajja bakimanye nti mu mwaka gumu embuzi ezaala ate nezaala omwana gunne waayo. Ffe kye tugenda okukola kubalaga eddagala eri mu middo nga lingi abantu baliyitako balitema atema ebyomugaso n'asimbawo ebitaliimu ssente. Kyekiri wano mu nsi kyetugezaako baggala emiryango
nebeerabira emyaganya sebagala miryango nebeerabira emyaganya musomo guno nti ekirabo kye tulina tulina bannaffe mikwano gyaffe ababukonte batuyamba ne bakuŋŋaanya ebinyonyi n'ebisolo binnansangwa abakugu ne babinoonyeza emmere bibeerawo bitya nga tebiyimiridde ku ddagala liva bunaayira lye bayita convention medicine ez'ebisolo kye twakiganye tubirina ne tubikakasa nga bikola ekyenjawulo ekitali kya bulijjo nti ffe abasawo tetukkirizibwa kufulumya ddagala nga toligezesezza olina ligezesa tulina ebika by'ebisolo bye bayita emmese emmese ezo tezirabika naye tusazeewo tuziyigiriza abantu nazo bazirunde kubanga abaana bonna bakola amasomo ga science nga bagenda kutuula siniya 6 babyetaaza emmese ezo zigezesaako bazinoonya ne zibula bazijja Kenya, Tanzania gavumenti emabegakawo yazigula bweru mukadde 8 ne zibula era zaabula tebazifuna nga bagezesa ku ddagala erituyamba ku bulwadde buno bwa virus eno eyali ey'omunaabyangalo. Weewaawo oli ku BBS Terefayina omukulu ono Bibi Katongole muntu mukulu byayogera nkakasa nti bikwatako e Kampala wano mu Uganda wano nkirabye kiri common gye tulya emmere osooka kubuuza oyina nvaaki kitegeeza emmere weeri naye envaaki ezigigenderako enva kintu kikulu nnyo oba oli awo kyekikuwana kikyonoolya mukulu Katongole mukadde wange kujja wange omusomo 22 olwokuna olujja mukama wange Nsambya ku sharing hall agenda ogwetabamu yeetaagisa ki? Agenda ogwetabamu kyenerabidde kakibadde ndeseeyo nga kya bulijjo nti abakadde baffe balekerawo okutunda by'ovakkedo n'abisuubuza omuntu omusiri oba n'atunda omuti mulamba omusuubuzi n'atandika okugjako bikodde ebibisiri bito byonna n'abitwala ne bivundira eno mu bantu osobola okukamulamu butto tugenda bayigiza okukamula butto n'otereka by'ovakkedo by'okumala emyaka 2 nga weebiri nze ne bannange liita ya ekamuddwa mu ovakkedo bibeera nga 9 tugigula sente za Uganda wakati w'emitwalo 6, 7, 8 obutasukka 10 ate tubayigiza omujjanjabisa kuba ddagala ddungi ate n'abaami ensigo tujja zibayigiriza okuzikozesa balina ebintu bitalina kulwala ng'ensigo b'Amerika balowooza nti ovakkedo waabwe era bo bamuyita pasi ya Americana era ebyo bo tebabirwala kibajjanjaba ovakkedo ne musomo tugenda kibalaga musomo guno olw'okuba nti tuli mu kabufe okusitukira ewamu tugenda gatta amaanyi eryo essomo buli lye twogera bw'ogenda ku university oba yinza okujjako obukadde 2 ate nosomera ebbanga eggwanvu nga beetooloola nteekateeka y'abannaffe gye tagala kgendamu tugenda kusasula emitwalo 4 abaami basabasajja b'amasaza bonna bayitibwa ow'ekitiibwa Ssaabawolereza wa Buganda temulina kusasula b'amasaza n'abamyuka tubasaba mutuyambe mujje mufune amagezi gano mugamanye obukulu bwago mukole enteekateeka mu masaza gammwe tusitukire wamu mu Buganda abavubuka abakulembeze b'abavubuka mwenna mwafuna dde empuliziganya kubanga muyina ssente ntono ze mujja okusasula abakulembeze bweba tebabagamba bajja kumpa omukisa nja kubabuulira essimu gye mujja okukubako mube nga muyambibwa okulabika nga mwetaba mu musomo guno abawalimu abasumba bannaddiini bakadde baffe bakitaffe mu Katonda tuweza 200 betwasobola nti abo betujja okulabirira n'okusasulira bajje batambuze amagezi gano kubanga abantu twazuula nga abantu abasinga abakyalina ensa bakuŋŋaanira nnyo mu masinzizo kaakati alaba obulabi ku Terefayina ali ku Terefayina ekintu kimukutta omubabiro asasula emitwalo 4 emitwalo 4 ng'agenda kufuna omukisa okulaba obuuma obwo bannaffe twabagambye babuteekeko obukakafu bwa mwaka mulamba naffe bwe tubadde tukozesa ku university okugatta omutindo ku ddagala waliwo akasekula empeke nejjamu ensaano waliwo akakamula obutto waliwo obusiika kuba waliwo empeke ez'obutwa nga soya tumulyanga nga mubisi olubatu lwa soya lukumala okutta kasita olumeketa
lulina akatwa bali mu soya abakadde bange bakimanyi nnyo. Nawulira nti nebbiringanya omubisi naye abaamu akatwa. Ebintu ebitta bingi ate bw'ebifumba akatwa ne kavaamu. Tuba tukase kafa bbugumu eryo obunyiga ensigo nga kabaka njagala tugenda muyigiriza kabaka njagala lita oil tugigula $7,000 ku 10. Alina ebintu bingi byawonya n'ebikola biriko enva naye tetunayagala abantu bazirye batwagala ebisigale nga biwanirira ensigo ziri zetukyetaagamu omugaso. Kaka tuyinza okwerabira enamba z'essimu. Esimu mpuliriza esimu eno giwandiike nti byojagala okwongera okumanya naye nga olunaku lwakuna lujja ku sharing hall Nsambya ku ssaawa wezinaaweera 11:30 ku 12 Kamalabyonna wa Buganda yakkiriza okuggalawo omusomo guno. Katikkiro yagenda okuggalawo omusomo guno era ekyo kirabo kinene kubanga omusomo guno gwanukula eddoboozi ly'abeene tubeere abayiiya tukole naye nga guno omusomo amagezi g'ab'edda gwe gusokedde ddala ate mu nkola nti tugenda kuleeta abakugu bagatte mutindo. Bajjajjaffe balina ebintu eby'amagezi bitukuŋŋanyiza bingi naffe tunoonyezaamu ebisobola okufuuka omulimu ogw'ensibo. Obulumi buli bumu obujja okuluma buli muntu yenna nga sinaba wa ssimu. Kojja wange birimu ye olaba bye wasoma era ng'omusajja omwegendereza amaziga gali nti bwenva mu nsi nze kannegerezeko nga njogera bibyo nze bwenva mu nsi kale gereza ku nze bw'ova mu nsi kojja bakojja bange tebajja bisikira kubanga bw'atyo munnaffe omweru bwe yaluka ebintu bye ffe bye tuleese byonna nga bikola ssente nkya n'eggulo teri agenda kumbuza omwana wange agenda bisikira. Omuntu nga yasoma obwa yinginiya looya no bamutendeeza ne tumukolera embaga bw'ova mu nsi teri abisikira. Amagezi ogenda essimu enamba y'essimu omulungi ampuliriza eri nooti 7 5 2 6 9 7 5 5 5 nooti nzikuddiramu nooti 7 5 2 6 9 7 5 5 5 ate eya M10 nooti 7 7 2 5 nooti 2 6 ne 3 nooti 7 2 5 nooti 2 6 3. Ekirooto kyaffe kigamba kojja wange nti tulina okulinnya eryato tusomoke ennyanja obwavu bwonna obukudde ennyo ejjembe obutufenkenya tusomoke buli buva mu butamanya obungi bw'ebintu by'omanya kojja bwe bungi bw'obugagga bwoba obukusembereza bweweesembereza gy'okoma okumanya ebingi n'obugagga bw'oba n'abagagga 5 nga mikwano gyo. Entanda egamba tokyawanga mugezi tokyawanga mugagga. Tusomoke eryato tusomoke ennyanja eryato tulyase. Sikusiibudde. Amiina. Amakulu gagamba nti tetuddayo gye tuvudde. Siibula batula. Abanfuliriza assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aye Allah wekitiibwa kuuma Ssaabasajja. Amiina. Kabaka waffe wangaala. Sijja kusukkako wano bannange tugende musomo ogw'ennaku z'omwezi nga 22 lwe Lwokuna olujja. Emitwalo eno oyinza okulaba nti mingi olwamwami economy ne cash flow mwannyina naye ate si nnyingi. Amagezi muliro bwe gakuggwako ogajja wa munno. Mukkirize nange mbasiibulire wano ate bammale Musa bansunaasuna balatutwala mu kalaakya so nga ate ku ssaawa 6:00 gy'otobadde ffe tukubeererayo n'amawulire gaffe. Nze musajja wa Kabaka Birumye Matovu. Ayi Katonda kuuma Muzzangoma.
ennaku z'omwezi 22/2/22 kyakwabikira ku sharing hall Nsambya anti voice of Africa radio yo nate kuteekeddeteekedde amagezi g'abedde agabagagawazanga ng'ogasseeko n'omutindo kale nno mujje tusomera tuyige okukamula buto okuva mu bikoola bya kalituusi okukamula buto okuva mu mmwanyi okulunda ebinyonyi binnansangwa saako ennunda y'ebisolo binnansangwa era tuyige okukola emmere y'ebisolo n'ebinyonyi erimu eddagala erizijjanjaba okuyingira emitwalo 4 ku sharing hall Nsambya emiryango gigulawo ssaawa emu paka kawungeezi oba osobola okusasulira ku nnamba y'essimu eno 0752 biwagiddwa nganda ss ne prof bio research ne biteekebwateekebwa voice of Africa radio wansi wa program zukuka Buganda.